Hi dear. How are you? Very fine. Oli musomesa. Mweba. Neshe manyi nti osomesa era n'obutabo mu motoka. Kituufu mbeera n'ebitabo mu motoka bijjula. Naye nsanyuka nnyo kati okulaba abavubuka kuba ne Ssaabasajja yatugamba mulembe gwammwe bavubuka. Nene Mama Joanitta njagala kwebuuza. Bootu yo ebeera ejjudde ebitabo bingi weebiti. Byonna byali. Byonna nno ebintu byenkola bingi. Nina ebya HIV, n'ebyekisakate kya Maama Nabagereka, nina ebya okulwanyisa obutabanguko mu ggwanga muno ne mu nsi yonna naddala erimu abavubuka kubanga mugenda ne mwagala okuzaala mu baana babandi ne mubasuula ate n'abawala ne babeera bwe batyo nga bamala gaagala kuzaala bye bateetegekedde kaakati okulambika n'okuwabula byonna biba birina okubeerawo. Oyogere ku nsenge eno njagala nkubuuze Mama Joanitta ennaku zino basingle mothers nga bangi mu mukwano. Nakyo nno ate kizibu nnyo kubanga teri kirumanga bwomu obwomu buluma. Abantu balina okuyiga okumanya nti omuntu alina okukola omukwano abeere ne mukwano gwamwagala kyova olaba ennaku zino abantu bakaawu. Omuntu alina amwagala muzammanyi toleta mukwano gwange gwe njagala ennyo era fe olaba bamaama buli kaseera nobeera omwana wange obulenzi gansanyusa okulabako ekyo kikuwa essanyu naye ennaku zino teriyo buli muntu agamba nti enkola ya takisi. Kakati kyovudde olaba abantu babeera bakaawu buli muntu agamba sirina budde nange saagala kakati toyinza butaagala ate ezenkanankana n'ebisika. Ebintu bino obisomesezaako obirabye obadde oyogera abawala bakugamba kiki ekibaviiriddeko kubanga obwa single mothers omuwala ekyenyumiriza munagamba nze ndi single mother tolina kyonga nabo bennyini bagamba mbu nammwe abalenzi temukyali bangu omulundi guno mwafuuse bazimundu kyokka muli bakodo temwagalira ddala kulabirira bantu oba oyagala ozaale buzaazi gwolekaawo kakati ekyo kiruma abakyala babeera n'abasajja nga bataano ng'omwana mwadde abantu mukaaga kakati bunamu abasajja mubalekawo ne mubeera nga mutambula butambuzi ne bwe mweyongera ne bagamba naffe tufune be tulimbalimba tweyongererawo omu ampe kyayi omulala ampe ennyumba omulala ampeere ebitabo ekyo nakyo kizibu eri sayidi zombi kubanga ate nakakwa kamukenenya kalimu mu abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi naye ate kasinga nnyo mu bavubuka naddala ab'obuwala. Katunakola tutya okulanga basingle mothers bakenderako kabana bafuna babawoza kakati obuzibu ate obeerawo n'abo babeerawo ne balowooza nti bakitalo nnyo ng'oli single mother olowooza oli wa kitalo naye n'oweerabira nti obudde bukuyitako kakati bweweerowooza nti oli wa kitalo ogenda kulaba abasajja bonna nga bakulesaawo ngeri osigalidde wa bwereere teri kirumanga bwereere buluma. Omuntu okubeera single mothers ng'ali mu 20s n'okubeera mu 30s ne 40s yandibadde abakomyaku bbanga as early as possible, as early as today. Bobera 20 ngoli ready. Wetegeke weyongerayo. Bobera 50 nga tonnafuna manyi oli mu kaseera kakazigizigi. Oba notera okusigala mu bbanga. Obona mwe basekate mukoze mulimu kumala. Abantu bakola naye nkugambye nti ennaku zino okusomoza kuliwo kubanga kati ekizibwa ekiriwo. Boba ababala census batulaga nti abawala almost buli mulenzi omu tuli abawala nga bana ku mwami omu. Kakati ekyo nno nakyo kizibu kyanjawulo. Kubanga ojja kwesanga ng'ozadde abaana 7 bakyala abaana 28 n'ate tolina busobozi balabirira abaana 28 ono balabirira bafiizi. Bali batata baffe batuzaalanga ne batuzaala bangi mwe munaasobola. Kakati no ombalina oli bobeera nti gwoyagala beera n'oyo muzaala abaana 5 mu malaabo oyagala Joanitta oyagala Jeni oyagala Sara buli omu nazaala 5 abago 10 esente ozirina kati bw'otabikola kati no bamulekera n'anoonya fiizi n'anoonya peni n'anoonya school fees n'akukyayira ddala buli omu n'akyawa munne. Naye n'abazadde nammwe muyina obuzibu omwana wagamba nti nze ndi single mother ng'omugamba mwana wange labirira mwana we omusajja mweso temukyaba advisinga okuba advisinga naye embeera etegeeza ki embeera eriwo eyongera okuyungula amaziga ennaku zino olaba n'ebigwa mu nsi onogenda okulaba ng'oga nti oba njagala nvudidde ddala ku Joanitta kanjagale kakati ebyo byonna bizibu buli omu takyayagala buvunaanyizibwa balowooza nti bweweesanyusa weesanyusiza tolina kwesanyusa nga tojja kusawala buvunaanyizibwa bweweesanyusiza manya nti obuvunaanyizibwa bwe buddako si bino byakwesanyusa kasito nobeesanyusa nobirekawo nga bonna ogenda balekera baana bakaabya amaziga. Mama Joanitta muwulire abawala tebakyayagala kukola buli kimu ayagala kutunulira nsawo ya musajja nanga ab'omulundi guno ogw'2023 ng'okyayagala nsawo ya musajja ye babi oyinza otya okubeerawo ng'olina emikono n'engalo nga gwe toyagala kukola olowooza tonoba bya mwana wange omwana wange ow'obulezi mu bawala mmwe mwegendereze buli omu alina okukola bw'oleete ekitanda nange ndeete entebe tutandikirawo ffenna twezimbe tumanye nti ebintu byawe kubanga mu kubigabana ffenna tubikaayanira naye toyagala omwaleete gwe nga tolina kyoleese mwala ggwe tandika okumanya nti omuntu alina okukola okubeerawo nekyaleeta awaka atulaba edda era sente tuzikweka kuno ogamba zino kanzitereke naye n'omuwala atayagala kutereka wadde kasente muwala akyoyo atayagala kukola bamuwabwe ng'ani akuwa yakuzaala
ebyo bigambe walingawo muyimba mitasala birungi yagamba nti muluyimba lwe nti ebyobwerere byakoma ne kabuyonjo wammana ezo zirave ez'ebigambo twazikowa zitwalire ennyoko bwe oluyimba buye bwe yali kakati gwereka kubeerawo ndowooza mbu nno ye munnaakole akuwe buwigwani maama nnyabo kubaana abawala abangi ennyo bali mu ggwanga olina okukola n'omulala akole abaani asinga okukola yagenda okubeera nga yagenda mu maaso obutabo obungi bw'olina mu bbuutu y'emmotoka yo lwaki totuwandikirayo akatambo nga kabuulirira abaana abawala n'ab'obulenzi ekyo nno kituufu bw'okyogedde era nga bw'okiŋŋamye nkiteekateeka ngenda okubeera nga nkikola kubanga kisaanidde ku lunaku luno olwa Afrigo Band Awilo Longomba tulinayo session wogenda okubuulirira abaana bawala kubanga ennaku zino abaana bawala era still babeera nnyo mu ndongo eno eyammwe tubalaba ku TikTok nga video zammwe zitrendinga zibabuulirira zikola biki tulinayo session yo ng'obuulirira abaana abawala kakati wagenda omanyifu ekirungi ky'okubuulirira kw'okuyimba ebigambo biri mu kuyimba nkugambye nti olirava ez'ebigambo bazikowa zitwalire ennyoko kitegeeza abavubuka mulekeraawo obukodo abantu bakowa embeera eyo obutayagala kubeera kyokola kubanga kyekiriwo abavubuka mwafuuse bakodo abawala babbi abawala b'omulundi guno kibalaba nga ayagala Chaze ayagala Johnson ayagala Fred buli omu abeereko kyamukwakulako bw'obubbi naye singa amanya nti omulenzi wange anjagala era ngenda kufaayo andabirire nange kamuyiyizeeyo akantu ojja kulaba nga bisoboka naye awatali ekyo buli omu bw'anaabeera nga mulimba temulina gye mweyongera mugenda kukomaawo ekintu ekisemberayo tukinasemberayo ddala okugamba jira omwana w'abandi n'awasa naye era kakati kintu bw'onoobeera ng'olina walawo nawo otambulira gwe kintu ojja kufuna obuzibu watulaga omuntu ate kakati ennaku zaffe bamama tuli bakaawo ze saagala ondagenda ono babeere 10 sinja kubulemu okubeerako gwe nja okulabirira nga ate ekyokubi njagala mumanye ffe tetugenda kubeera nga bali bamama baffe bwe bali nga baagala abazzukulu ffe twagala kulera abaana bammwe twagala mubeerere mulabe obuzibu obuli mu kulera omuntu tetujja babalere tuzaaza okulaba nga bajjajja b'abaana abo babalera bakule ku kyenda kikola ekyo kyafudde guno omwaka kankule oba oyagala obonebone tozaala baana mu bakyala 5 ozaala baana 5 luli batuzaalanga ne bakutwala amatoteeka amagi mu kisero kimu kaakati nno bambi bibasaze bajja batwala mu kooti ate kooti yazze omulundi guno nkijjukidde mulina kastroke ke mukola gwe ne honorable nga muli ku stage akatoka ke munyenye ebbere weemuti nga twagala tubalage nti tukyasobola era omuntu yenna n'ow'amaanyi tulaba n'omwana omuto abeera omuto bamubuusa naffe kyobola tukakola netugamba tukyayina amaanyi ogenda okulaba ngaera gakyalimu nina abantu bemmanyi nga bajja mu show zammwe nga bagamba tulinda wali paati Joanitta Kawalya ne honorable nga banyenye ebbere mukanga oyo ne honorable ne mulaga nti musobola ne bali abazinyi nabo ne mbalaga nti mbasobola nange kwendi ku noobu kale omulembe gw'abavubuka n'ekyala ayagala mubeere balamu ekyo siyinza kikomya naye nnyongera okubajjukiza bassebo ne bannyabo bannayuganda mwenna ababaddewo nga bandi Africa etandika nange nayingira 89 nga ndi Kawala Katombo okwo taata wange yakafa naye bandi eyo nenkuuma paka olwaleero kakati yo bandi nga bandi eyatandikibwa mwami Moses Matovu ne Charles Sechanzi egenda kuweza emyaka 48 kakati mbasaba mwenna kati mwe muli bazzukulu mu bandi kakati abaana n'abazzukulu n'abakulu bwe twabeeranga eggaba abo bonna kati bukuze mulina okuba mwalinga buto buti ne tulanga kakati nammwe mwenna tubeesunga ku Sheraton mujjule kubanga ye she yaabo bonna baliwo buli majja alabe ku munne kubanga bejjukanye kubanga gwe kuba kafaananyi n'ogamba nti bw'olowooza n'ogamba n'otulaba oti mu Kampala n'ogamba ani gwe nali naye mu myaka egy'ekyenda ani gwe mbadde naye mu myaka egy'e12 ani awonye okulonda okubaddewo ate ani asembye okuwona covid kati toteekeddwa kusabwa eno kyeba ogisubwa oba tolina kyolinyumu ekirungo kyawiro ate awiro ye yabeerangawo ensi n'egwa eddalu gaba n'abooga owulidde nga batabula nti bugenda wanti abantu batandikira kusimba kabalagala emmotoka bazirekawo ne batambula paka eggaba kakati abo bonna twagala abaliyo n'abaana baabwe n'abazzukulu mujje mu sho mulabe abaana abatukyaliwo kubanga mukakasa nti emyaka gyokka kyekiseera kyokka kyemugenda okubeera nga mutulaba be mwali mulabyeko tetumanyi kigenda kubeerawo myaka 10 gijja amina tweyaziza nange neza babadde batya bayimbi bayomba bulisa kakati okuyomba nawo kakati ekyo nakyo somo ddala ebitabo byangenda byongera mu bbuutu hanga management yeetaaga kubanga omanye ennaku zino nagambye ebikyankalanya abavubuka bifuuse bingi kakati edda tewali bamwami Matovu balaba batata baffe ewange tatange yali
class Kawalya ne bamwami Wamala bo tebalwanako bamwami Matovu tebalwanye n'abantu ne bana babadde bajje babega bati tebalwana nnyo kakati ekibalwanya kikyatali mukazi edda abantu balwaniranga mukazi oba ssente bakulwanirako nange tebanwanirako kubanga omwami muganga bwe yalonda yalaba nga nze amusaanira nentandikiraawo ne muwamba nange no ne munyweza nembeera nga nkwa ku nte naye kakati ekyo ekibalwanya balekerawo okulwanalwana nja bafuniramu lumu emiziŋŋoonyo mbato anti mbagambe lwaki mulwana ebitalimu okutuswaza buli omu alina omukyala oba oyina gojja okundeteranga mukamwana nga tebagamba mwalwanye kubanga ati ye famire yaffe kakati batandika okulwanalwana ebyo bimalamu bakyala baabwe amaanyi nga mukyala wona amayate nono yamuvumye ebyo tebikola makulu n'olwekyo balina okuyiga okufuga obusungu era ekibanyiiza sikitegeera kubanga si mukazi si ssente buli omu akolera walala kati ekibanyumya copyright eyo copyright ogiwulidde bajogera dda ne batata baffe nga bakyaliwo nze nali mmanyi nti wenamalira nina muwala wange Matuwiti ye Matilda Whitney naye ayimba nga manyi bya copyright binaba bikyatereera bamma mukyatereeza olaba n'enguudo ez'eggwanga eddamba zaali ziwedde kakati kulwaki olowooza nti ekya copyright kiggwa lumu kubanga si ffeffe kaffe tulina etteeka eriryo n'amalala gyegali nolwekyo n'obugumiikiriza nayo lesoni era bwe twabeeranga awaka bwe tuba tugaba emmere nyinza okugamba leero omwana wange ono sigwe ngenda okusooka okuwa emmere kansooka ono ne ŋŋamba ate kakati kansooka ono buli omu ayiga okugumiikiriziganya kubanga nayo somo omuntu okuyiga okugumiikiriza era wabeeranga bagaba emmere ng'oli ayagala kunuuka kaaba tobalabangako omuto akaaba omulala n'azira n'asiita kakati ebyo byonna byonna abantu bamuyigiriza obugumiikiriza kati bana baana bagala obutayiga bugumiikiriza toyinza kugamba nti ekya copyright kibalwanya ekyo kintu kitono nnyo okubeera nga balwana bayiga okufuga obusungu ate buli muntu ayiga okuwuliza munne ensi gyeraze bwe tutawuliziganye bajja kufa bagenda kugwa eddalu eno ensi yaleese mental health nakyo kizibu kyakubira ekizze mu ggwanga abantu balwadde emitwe ate bakyalwala okusemba okubuuza mukyala Joanitta mwami Moses Matovu y'omu ku bali ku boodi ya federation ne federation erabika nti nno buli omu agize buli omu agize eri mwe nga Abaafrika temuwuliramu nga leader wammwe ekintu kye yayingiramu oba yali tekyemumenya kakati federation kwegamba era olaba bulabye nti ffe tulabye nnyo ffe tukyali emabega federation yenkola eri mu nsi yonna mu bitongole ebinene namwe bannamawulire muyina federation emipiira girina federation kwegamba federation kyekigambo ekigamba nti abantu mwenna muli wamu naye obumu bwammwe bubeerako obulambike buli omu namanya nti fe tuli balambike bwetule bwe buti si bulabanga ekizibu n'omulundi n'ogumu fenna okubeera awamu oli wa ddembe okubeera n'abo oba oli wa ddembe obutabeera kubanga okwegatta n'omuntu osalawo kiringa ffe abagenda mu bufumbo obutukuvu ogenda n'ogamba nti nja kwagalanga nja kuwuliranga kubanga kyosazeewo gwokyeyokeredde ne federation bweba gwosalawo n'ogamba nti do I want to federate oba saagala kufederatinga nze kansigale mu association nyinza n'okubeera nga siri mu association naye ng'ate njagala kubeera nzekka as an individual kakati gwasalawo gwe ng'omuyimbi kiki kyoyagala obeere ate abali mu groups kiyanguwa to federate abali nga mu band naye ate waliwo oli nga ali individual n'olwekyo omuntu agenda okukola enteekateeka naddala mu mateeka obulambike alina okumanya who is to federate abantu ba federating basinga okufederatinga mu association naye nze oyinza okuba ne association nga si gye njagala naye njagala kufederating as an individual kati is that priority there abantu bategeere lume kubeera nga twesika bayoga ate waliwo abagamba nti women at 50 fe tugenda kubeera bwete women at 20 women at 18 kati okuyimba babo balabe baana batandika ba myaka 6 nze natandika okuyimba ku myaka 5 kakati ensi egenze kkiriza n'abato ba myaka 8 10 kandi bo bagenda bayimba n'olwekyo tulina okulaba nga tukola obulambike obuyamba abalala baligenda okujja mu maaso basanga ebimu nga bitedde nga tebaga nti bani balwana ne beekuba ebitaliiyo beekubira muwala beekubira ssente ti federation ekyo kituwewula kitubalamu obuntu kwegamba fenna tulina okusupportinga buli kijja nti bano baagala kintu kino nga obola abantu oyagala okubeera part of it participate bwe batoyagala era it's okay okubanga olina free exit and free entry okusinga okubeerawo ne balwana bubeekubye ebyo biswaza abantu kweyo level ng'abaana bakyabaagala nnyo mu nsi ate gw'oli waggulu ngo bagamba olwanye olaba ne gabeera mu maka nze kyenwanirira kati bakazi bagamba nti abasajja babakubye kati abasajja mukuba abakazi lwaki mubakuba n'abakazi ate abakazi no nga bajja bookya babattire mu mayumba kubanga ojja munyiza emirundi benda tebawulira era ebyo byonna byolaba nti abawala balina okweddako kubanga gwe kyokola ekyo bw'okikola munno bw'akikola kyoyagala kakati bagamba olina ebintu byotulina abaana ogamba bano abaana bebagala
bwepanka ku obwenzi buli mu bayibuli babugamba tokolanga ki toyendanga bwe bakola abasiraamu bo nabo bakikola bulungi bagamba abakyala bana kakati gwerondako kyoyagala kubeera anti ebbuba kya buntu era ekyo togamba nga nti waliwo atakirina buli muntu alina ebbuba nange ndi wano nange maamawo nga linzigwako litasiri muntu nange linzija nentamuuka naye manyo difugaye nga kakati beyenkuga tatawo mugambye kakkakane namanya olaba mama anyize kakikome wano netutandikira kale bali mu federation bali mu kulya kasente tebagala kuweza music industry kakati ekyo nakyo kirowoozo kubanga esente ezitaliiwo onoolya bbanga naye ne bwe zibeerawo togenda zirya forever beera bw'otookole ojja kuvawo nga tolina kyokoze abatandika UPRS abaliwo mu kiseera ekyo abamwami wasula bagibeeremu batata baffe bagenda Kenya ne bagenda e Kericho ne babuuza abayimbi beeri bakikola abatya ne babagamba tukola ekintu bwe kiti ekifaananako bwe kiti ne batandika ekintu bwe kiti wano naye kakati abantu ne bagamba nti kyawasula naye nga se wasula si bibye batata baffe bali e Kericho bali abaasooka ne bagenda eri Kericho ng'olwo n'okuyimba okumanya ensi eno ekuze abantu bagenda baga nti omugenzi Kisekka abantu ogenda Nairobi mulinnya baasi ne mugenda ne mu recordinga ne mugenda Nairobi Kericho ne mu recordinga kati abantu ba recordingira wano betu recordinze kati bifulumiddewo kakati ensi ebintu ebyo bigenda bikyuka oyinza obutabifuna mangu kati banakayanira sente paka ddi kakati oba toyaga kubeba balya sente gwe tobeera mu abo gwe kola ekyo kyogamenize kaneyimbira ebyange ndi bwomu gwosigale n'ebibi ebyomu kubanga ebya federation nate biwulire ebya federation byabangi tojja kumanya ani agenda kulya ki era wa oleme kulwala mutima na kunyiiga otherwise ojja kufa nga tunatuusa kufa ensi ebintu kati ebibonyabonya abantu bingi tewetaaga kuddawo okufuna stress yabwere ensi stress mulina ogifugamu abalenzi abato ate awamu n'abawala abato kubanga ebintu bibi economy embi emyaka gino gijja kubanga 5 oluvannyuma lwa covid ne 10 tetunaba kubeera mu mirembe nolwekyo ffenna tulina okumanya ki ekigenda mu maaso bw'obeera mulenzi toyagala bawala bangi tojja basobola kutugabane onogabana bbanga onoomulyako okutu n'omulala n'amulyako ennyindo mujja kufa buli muntu ajja kwesanga alumye munne naawe omuwala oba tosobola kuzaala leka kwefuula mbu weetega kati mugamba mbu weetegera bbanga kakati oyagala kwetegera ku mwami wange anaatera okulitayalinga oyagala ozaala abaana batasobe balagenderera wabe namutamba ne balima amajaani kakati weetegere bye weetega tojja kumala geetegaatega ojja kufunira bwerere bizibu ekirala mwekuuma obulwadde bwa mukerenya bukyali munsi ate bulimu mmwe abavubuka abankumire Mukama ayisa abasajja kabaka wangaala.